kyekyo kyenyini eno bagiyita Kingston Productions okuva wali ekireka era tebayokayoka baba begaseko MK Video Center ku Majestic Plaza level ya 5 edduka namba 8 bebagenda okubanga bakutuusaako era nga tutandise ekitundu ekyokubiri ekya sinema yaffe emanyiddwa nga Namuzinda. Igwe Creative Management Group, MK Video Center, Majestic Plaza, Home Videos, is a production oyo Mugave Mukibi era nga nze kwatidde mic tugenda maaso August Title Uganda. Bebakuletedde ekira Uganda kyaffe saala bakunyumirize eno etandise ekitundu kyakubiri Namuzinda part 2 era nga tugenda maaso era nga gwenewene akyali ebweru akyaliwo oli wonawona sambyako kati nitubere nga tandikirawo banaffe aba B Squared Film Production awamu ne Kingston Film Production ab'ekireka awamu ne Igwe Creative Management Group Kingston Productions kireka bebakutuusaako August Title Uganda Mukibi ku Mike zekwatidde Igwe Creative Management Group MK Video Center Majestic Plaza ensibuke bina Uganda bebakuletedde ekitundu ekyokubiri Namuzinda part 2 nanyini lugero era nga ye muwandiisi Eunice Igwe ate nga Namale Hope ne Nakawesa Hafswa bebakola ku welfare omugasigasi n'abeera Eunice Igwe era nga Mulani Sozi executive producer. Tugenda maaso eno etandise nanyini maloboozi ye Ndiwalana Ronald so nga Ndiwalana Ronald yakuweerezanga Garissa mu sinema produced by Igwe Eunice era nga ebyobufo Ghost Title ye yabikozeeko. Kino kina Uganda kyaffe Namuzinda ekitundu ekyokubiri so nga saala bakunyumirize Eunice Igwe bazanye uriba cinematographer Eunice Igwe n'ateekateeka era ng'eno etandise kakati twala twabeewa gye biggweera omuyaya yabaala agenda okulaba omulenzi takomawo mu kibuga Ndiwalana Ronald tumusibanga akulembedde abazanyi Nakawesa Hafswa akuweerezanga kisaakye Namale Hope naye mu sinema mwali Kinene Isaac naye talina musibwa mukulu oyo Tugume Khalifa ku lutimbe kati omuyaye yayingira Sakala okuyingira Sakala nga bamulagiridde bulungi nnyo Kalisa wano wabeera mwana amagye njagala kubuuzaako magye yebaleko magye ogamba ki yebaleko embeera oli ongulu wali obeera wano wano babeerawo bameka babeeramu babiri kati nyinza kubajjako olowooza magye akubye empale empanvu si nyimpi ate nga si abatabuliiki yenyambala y'abaniga naye nga omuniga ayingidde ekyalo abanja nabadde nveeyo wangulu naye ndaba mwannyina ng'aveeyo waggulu gwe bayita Kaliisa oyinza okuntwalako Kaliisa gy'ali Kaliisa ono magye ga kutakata ayingidde magye ga kutaka muniga leka njira nswamamu wano Kayala kanswamemu wano Kayala sida lubuga nga sizeeyo nabye manja ono Garissa saaga kakati omuniga yayingidde ekyalo era nga ayagala kulaba entya bwenfuna sere zange okuva eri Garissa egenda maaso Namuzinda part 2 genda ku Majestic Plaza level y'omunaana edduuka namba 5 wewali MK Video Center oba tukubira ku 07 10 55 kati Kalisa bwe yali ava ewa mwannyina atambula genda okulengera olunaku olumu Kalisa ali wano atambula tabitegeera ali ku kyalo kuno jukira bamulambuza buli kyalo buli ttaka lyonna eriri ku kyalo waliwo amukenga Namale Hope original names kakati omukyalo ono kikaaki ate nga yamulabako era nga amukenga n'omuggo gwe tanyiga muntu naye nga mbeera kyeno aba munyiivu ensowera ne bwe mulabako efa bufi ku bunyiivu bw'abaako wuuyo Namale Hope
Namuzinda. Enetandise Namuzinda. Tuli ku kina Uganda pure. The production mugave Uganda. Mukibi ku Mike era nga tugenda maaso. Kati liri kuno lineguka. Ligenda okulenge. Omuniga. Kalisa. Bwana Kalisa jangu. Wata sente zangu ozimpenzi. Kalisa sasula. Kalisa naye ng'omuniga yazamaliride. Omuniga yazamaliride n'amuyuwako maje ga kuttaka. Yamuyuwako maje ga kuttaka. Kabwa kabbi kagumya mugongo, kaba kabbi kagumya mugongo. Kakati Kalisa mukudduka. Wano waliwo akayumba. Kalona akayumba yakalootako. Agendo kasi. Kalisa tayingidde mu nyumba y'abandi. Okudduka omuniga. Eriyo omuniga sabo nga zokulumba. Wavira mu kibuga. Kaye kabulidewa? Naye sebo otampa sente zange. Naye gwe muyaye. Kunze nawe kuliko agendo. Kunze nawe waliwo gwe balina okubika ewaabwe. Ekirungi gwe olina kukijja. Kalisa ogenda kunsasula. Ogenda kumanya nti nze omuti gwenywa sinywa kasitaani. Gwejo gutuma kyoyagala. Muniga. Simanyi kibulidde wano. Akayumba kano bamugamba tebakayingiramu. Kalisa naye olw'ebizibu eby'embeera bw'aba nadduka omuniga n'akayingira. N'ayita muwulye manju. Kalisa nkulabye. Weetegereze nnyo, weetegereze wano. Munda Kalisa asigaddemu. Naye manju ate twalengera Kalisa omulala ng'afulumye. Kati omuniga gwe yagoba kumbe eri ennyumba ya mizimu era tebayingiramu. Wabba sente zange n'odduka. Ennyumba gye yayingiramu okwetaasa omuniga tebagiyingiramu. Era nga buloka yali amugambye ennyumba eyo tebagiyingiramu girabe bulabi. Nevaamu omuzimu. Kati omulyaye asomera muzimu teyamanya nti asomera muzimu. Kalisa origino asigadde mu kayumba. Tugenda maaso. Kyokka nkigamba laba tekyenyeenya n'afuna omuggo. Agenda oguleeta kumbe guno yagoba muzimu. Yagoba muzimu ate omuniga bina batabyagala. Laba Kalisa laba Kalisa ofuuse kisamwogerere kawanga mwana. Kalisa bwe mutyo bwe mubba mwana. Omuyaye yayuza. Ayayayayaya Kalisa sikyakubanjiza. Kali tudda ku mwana kati mwanyina agenda okulaba waliwo yatwala 10 yamulabako na yalaba saati. 10 kye batutte omulenzi. Kalisa kati mwanyina akomawo kisaache. Galisa gyali ayita Galisa taliiwo. Kumbe Galisa yali ali mu kayumba kano kyokka laba bikatandika okweggula olw'embeera embi. Ye yamuddusa mu kayumba kano ke bamugambye bwatayingiramu. Akayumba oluvannyuma keggula kokka. Tulaba Namuzinda keggula kokka. Galisa awonye omuyaye. Laba amaanyi agaliwo. Laba amaanyi agaliwo ageetooloola ku mabbali. Olengera amaanyi mu bbanga. Galisa ng'afuna kintu ng'azizika luggi. Kati Galisa ye muntu gw'abadde bagoba ng'abbye omufaliso. N'ajja okwekweka ew'omuntu. N'asanga enkoko eri ku magi nayo n'agyetikka. Mwazze okwekweka ajidde ku bizibu byakwekweka. Omuniga bw'agenda Galisa ng'alengerayo ensuwa. Galisa agenda okukwata mu nsuwa nga mulimu ekitwalo. Ekitwalo Galisa n'akyewola. Galisa n'anoonyamu esente endala. Galisa n'awunzika ensuwa eno. Galisa nga temuli wadde 10 kubaddeko olulagala. Galisa nazzaako olulagala. Movie Ugandan movie taking over. Yeah man. Galisa ndi walana Ronald original names ngazaawo nsuwa y'abandi agibyemu ekitwalo. Galisa ono obubbi tebumuggwangamu. Galisa mubbi egenda maaso. Galisa kati abaafuluma genda okuwulira amaloboozi naye ensuwa eno laba bwenjireka ng'ate yo yennyini ensuwa erimu
teriimu ekitwalo ino. Abakadde bakuno baagala nnyo okutereka amazzi mu nsuwa. Yino teriimu kituli, lwaki sivaawo nayo? Galiisa walabyewo bizinensi in advance. Galiisa nga vaawo na nsuwa y'abantu yonga yo asosa gijja mu kitwalo. Tugenda maaso namusinda. Tuddeeka mwana muwala kisaache wuuno aliwana agenda maaso n'okola emirimu gye. Mugamba mutya mwenna abamatire bina Uganda era kyemukola kya bodde nnyo, temuggyako okwo. Tunyigirize bunyigiriza tutwale maaso kubanga ekina Uganda kitandise okubaako ekikwata kati. Kati mwana muwala agenda maaso ateekateeka agenda anaabeko enkola y'ekyalo nga bw'ogitegeera. Mwana muwala Hafswa Nakaweesa ayingira Kiyigo. Ebintu by'ekyalo okimanyi, kumpi eri ettaka gye lisemba gye bateekera ddala akatooyi. Owa bizinensi nalo, okunaaba nga kugenda maaso. Kati kumbe namale mwana muwala kisaache Nakaweesi Hafswa awulidde lyanyina nga lijja liguluba nga lijja n'elisuwa nga liggalawo. Yafuna engeri gye nfunamu 5 era niye bampamu 5 ate nsuubuddewa. N'agaziwa bw'aba ali mirimu emikyamu tagaziwa, bwadda mu nkola y'okufera n'agaziwa. Amuwulidde bulungi. Ali tudda ku mukyala Namale Hope ageeka akutte ebbombo ayingira mu agenda okujanga kayumba kagule. Ekyali ntandikwa eno firimu yiino. Kino kina Uganda ebbombo n'asuula wali ogenda okujja okulengera ensuwa nga teriiwo. Ensuwa teriiwo. Okumanya aginoonya yatunulako wano waggulu ku ssubi. Yatya yagamba guno guki, guno ani anaagumala, kyekize ku kyalo, ensuwa eraseewa. Basi n'avaawo. Si muntu musambwa nnyo, musambwa nnyo. Egenda maaso. Galiisa okomyewo Kaliisa. Nkomyewo ate omwana amaama ono yeekaza litunula bubbi kati libala. Ani anaagula ensuwa eyo? Naye omuniga anyina engeri gyangubye. Omuniga kati ategedde neeka ngenda kuddukira wa. Kyokka bano be najja okufeera buli omu ampuliza ayina mutwalo. Maze nno omaze obadde olina gy'olagako autu. Ze badde manyi okomyewo ompesete ze nakuwoze anti nagamba leero kyekibiina. Sikia wulira tazola agamba nti omuniga ntutte 10 kyogambe sente bati tunazireeteza ekibiina. Mbadde sinabagenda mu banka ate sente zikyakula. Ate embazzi ye eri luddawa nti asimanyi. Gendako eyo mu sitowa anoonya mbazzi abadde ayambadde agende mu kibiina. Kaliisa wangi agenda okulaba ensuwa. Ate n'ensuwa yani Kaliisa njiguza awo waliwo omukadde abadde azungazunga nayo neŋŋamba ate kati twetaaga okunywa ku mazzi g'ensuwa ng'ogataddeko ddala kitegeera. Omuyaya alina olulimi lwangu tabulwa kyagenda kugamba ye Kaliisa najjayo ensuwa agifulumisa. Kaliisa egenda maaso. Efirimu eno egenda maaso. Kaliisa ng'ajjawo ensuwa yasoose gibba era yagigyemu ekitwalo. Ekyo twakirabye etandika butandisi ng'aleeta nsuwa ng'agiteeka wano. Ye Kaliisa
mbwagiguze agituuzaawo. Ensuwa ng'evaamu omukono nga gusula wali eri ekyebiri. Alo muve gusudde ekyebiri neyimuka. Ensuwa neteekako layini. Naye nga njagala okutegeeza Galiisa alabye omukono gwakukula gulinga gwa mulambo myaka mutwalo egiyise. Naye ensonga enkulu esente zo tebazigaana. Era omuntu wadde agudde ku accident wamusanga adde afudde nga alinamu ekyebiri. Galiisa takireka. Galiisa nga tagoba nsuwa. Mwana maama ono ayagala esente. Galiisa aleese ebizibu. Galiisa ensuwa gye yabbye etambudde. Galiisa ng'agoberera nsuwa gwe kwaya paasi. Galiisa agoberedde esoose nevaamu ekyebiri ate nga yagigyemu ekyomuggo. Tedda ku mwana muwala kisaache ali waka akola emirimu gye. Kumbe twalabyeko omusambwa ogutambula ku kyalo kuno gwazudde nti ensuwa ebbidwa. Gujja gutambula ye mwana muwala oba omukyala amanyiddwa nga Hope Namari era nga yakolanga owa welfare ku sinema eno. Tugenda maaso. Igwe Creative Management Group yeyafulumiza awamu ne Ghost Title Uganda. MK Video Center yegikuteredde katale. Naawe tawano muzibu munyivu tusanyisa okulaba nnyabo. Tassa awuluguma oli tassa muganda wale gwe nnyabo muganda walwa muganda wange ki ngamba omulenzi waliwo obuzibu. Ono tassa awuluguma bulugumi teyamuddamu. Galiisa abadde atekeyo manju akomawo. Akyukanga roboti. Omukyala n'ayimuka. Bafunye omugenyi atasaana kuyingira mu luggya. Wuuyo atambulira ku muggo. Bw'aba atunula oyinza olowooza wano waliwo ekizibu. Atunula nga sabasaba kati oli agenze kuleeta katebe. Lengera gubaleetera akatebe. Laba firimu eno y'omuka Video Center. N'asitula akatebe nga takakutteeko n'akaleeta. Maaso ge gakaleese n'atyama muso gakweta kutyama. Kati ono aleeta entebe agenda okulaba gwaleetedde entebe yagireese dda. Agikimye mu nju neyeegumya okuva ne bwe kiri nti tamanyi ngeri ntebe eno gyezze kutuuka awo. Tamunyega munyiivu muzibu. Bw'atunula mu bbanga egenda maaso firimu eno namuzinda kitundu kyakubiri. MK Video Center Majestic Plaza level namba 8 edduuka mu 5. Kakati waliwo eyazze agoberera ensuwa. Eno ensuwa enyenye emiyembe okwenkana ekyo. Evaamu n'omukono ne guleeta ekyebiri ensuwa gyazze agoberera nejjeetuula wano ku jjinja. Galiisa ndi Walana Ronald namuzinda kitundu kyakubiri mu kibi nga bulikyo. Production Omugave Uganda. Tugenda maaso. Agenda okulaba ng'ensuwa eti etudde bute. Amakirayika n'ensuwa gye jasse yeeyo etudde ku jjinja. Kalisa wanji kicho sio kwagala sente. Singa kwagala sente. Okakasa sebo. Ensuwa evuddemu amaloboozi. Kalisa kikyo osinga okwagala nti njagala sente okakasa. Senga nkola endagaano naawe buli kimu kyonna kye njagala n'akikola. So okwata omuggo. Laba omuggo neerengera omukono ogw'omulambo ogwafedda oguleeta omuggo. Kalisa taagala manya. Awo nno kati ali mu kyena. Ensuwa egaba sente. Alo muvi kati bano batudde musana. Omugenyi atudde musana tanyega tassa awuluguma bulugumi nga mpologoma.
n'ayimuka. Kisaachi ayimuse, omugenyi akatebe akatadde musana, teyenyeenya, tanyumya, tabaako kyakola. Kati Kisaachi n'ayimuka. Yagenda okulaba ng'omusana gukalakata nnyo omugenyi, n'amuleetera ku gw'okunywa. Ebyo bikyate. Mazzi ga kunywa nti ngenza okulanga oli musana ne ndowooza nti oba amazzi gwetaagisa. Teekaawo. Alo. Enkola ya kyalo nnyo. Akadomola lita 5 ke kakola ng'emmeeza. Guno musambwa. Egenda maaso Namuzinda kitundu kyakubi. Muganda walina ekintu kyonna kye gwe nnyabo muganda walina kye yaleeseeko wano. N'obusungu. Yakomyewo n'ensuwa. Era gyagenze naye. Era ensuwa gyakute n'agendayo naye mmanju. Tugende ontwaleyo. Ntwalaayo. Kubanga ono kyanoonya. Kati bayimuka bagende. Kumbe Galiisa akomyewo. Mukadde oyo namulabako eri. Ku kayumba. Yategedde nabbi ensuwa. Ngamba ensuwa gye wazze naye wano. Gwe Namuzinda aluwa. Namuzinda kyeki. Ensuwa gye wazze naye wano. Ensuwa eri. Ntwalaayo. Omuntu akubuuza ng'olabanga sabasaba egenda okwabika. Kati kamutwaleyo. Mukadde tagenda kunemesa ssente ono. Ovanga ku nsuwa ekwata eky'ettaano n'egikuwa nga tokoze mulimu. Kati ono omukadde ayagala kuyingira wakati w'obwavu bwange n'obugagga ateekewo hampu. Ayagala teekawo hampu mu bugagga bwange. N'akakola kati. Endagaano n'ensuwa ngenda kufuna obugagga. Awo wenjirese. Tebagisangawo. Okakasa. Kisaachi kwali. Kumba muniga alaba. Okakasa wogirese toddamu. Wallahi billahi wendese ensuwa. Awo. Najayo omuggo. Necha. Agi controllingira ku muggo. Gwenyabo. Laba ngumi. Oyagala kwani gwosiba mu bwavu ku mannyoko. Alo. Galiisa sidda mu bwavu. Omuniga yanfubutudde katono n'ekibya n'akawago kagwe. Kisaachi nazaako. Gwapimbye kye bayita eŋŋumi. Ensuwa nevaamu ekiso. Bas. Namuzinda kitundu kyakubiri. Kisaachi nazaako. Kisaachi azisaako. Ensuwa ejeeyo ekiso. Kati Kisaachi ku byala bye talina kyayinza kusigalirawo. Emuwadde ekiso. Yenna ayimirira wakati w'obugagga bwange n'ensuwa mufu. Ye bwana Galiisa. Bwavu bunnumye muniga ngobye katono akabengo kagwe ku ttaka. Nkoze obugagga bwange bubuno ensuwa egenda kumpa buwi buli sente zenjagala. So nga kati tomanya tweka tubale tugenda kutuuka na kukyakufulumya nga $. Okitegeera. Nga bwe muyingira obugagga mwagala nsigale mu bunaku bwammwe paka ddi. Mulina fitina. Kakati Kisaachi addusadde eno mukazi wattu. Yadduka dda ku mabbali eno. Egenda maaso Namuzinda. Alo omulapo. Ogwafedda. Negunyweza Kisaachi. Kakati tudda ewa Naamala. Kino kye kyanyina Galiisa era kye kisembayo obuto. Kiggalawo. Nakyo bba waakyo taliiwo era nga naye yagenda mu safaari. Kyambala kina gye kiraga Naamala. Genda okulengera waliwo wenku. Muna. Kale Kasaada. Nawe gye bali. Ogamba ki Kasaada? Ng'olipa kukolagako. Olipa kukolija kuwa. Nsaba ku buudi kuno. Nsaba ku buudi kunwaku. Nva kulimaye nenda kunwa ku maadi. Bambi nsibyewo nze siggulawo. Ntendi bubi. Ntendi bubi. Yamba muna. Omubala obulamu ebibiri bogula. Kyogamba
Kasada toyina amuwadde ebibiri bino muzira kuwaire linengo yenva kulima ma sente ndi kujja na dodaaki mu nnimiro balansi wange mwagala kati kyavaamu 5 eriyo omuntu ng'ali principal ono kagaddewo taggulawo genda ogula kamaze g'ekikumi ebinanja kusanga nabyo Kasada n'afuna 5 kati simanyi oba naza balansi eyo y'ensonga enkulu tugenda maaso kino olaba kina Uganda Namuzinda eno ekutuusibwako MK Video Center era wali ku Majestic Plaza wogenda ogigula level ya 5 edduuka namba 8 kati n'amala abadde ajja wa Kisaache okulaba Abaganda babiri Kisaache ne Gariisa Kisaache Gariisa ye yavaayo Owai ng'otambudde mu kasana nga wasiibye otya osiibye otya naye kano kamutegeera omanyi oba ne mwannyoko naye nga Kibanda akusinga obubanda mu kyalo eno ate gy'aba Kisaache alazewo yagenze kulaba bbaawe nawe oba obadde ki kati omuntu abanja ku makya gano kati nziyagala mutwalo gwange nno naye nawe ekimanjisa ku makya kuno ki nazikozeewo ebyokukola n'agamba sente zange zirina ebyokukola akatwaloko nkamanyi era ngenda kaku akimanyi nawe omanyi akaggoko nja kakuwa naye si ku makya kuno beeramu naawe ate empisa ezibanja kyowola ositamye akyali okibanja okukunudde omugongo Kisaache yamukubidde omanyi bba yamukubidde ku simu jjo mwekusendeza okukozesa kadi ng'ayagalamu akasente ak'okukozesa nga bwegambye kati kirabika gwagenze okulaba kale kamukubire ku simu kati kamukubire ku simu kubanga teyantegezezaako nti agenda tambula ate nga bulijjo kizibu tambula anaataŋŋamba alo n'amala ono ye Kibanda neeyitamu esimu yavugira mu nju ate esimu ya Kisaache ng'evugira mu nju wulira oluyaayi ate esimu just yabadde aginekedde kale just yadde agirese awo ngeyange kale just yadde eweddeko omuliro kitegeera kakati after awo kati nga nina okugikyajinga nzizeemu layini muli eryo kitegeera kati ate we yatuuse okugenda kyeka nakirooza nti agitadde mu kasaawo n'agyerabire simanyi naye ajja kukomawo naye nga anakomawo ajja kukomawo kumbe Kisaache twamulabye ng'omulambo ogwafa edda gumusazeeko tulaba Namuzinda kitundu kya 2 kanzije naye engeri ono gyategeera baaba we n'empalapalanya gyapalapalanyizza tobeera ng'asazeeko omwana w'abandi omutwe nze Gariisa nkwekengera yagenda akagamba era akulaga nga onamutegeera Gariisa Esuwa yogera emuyita Gariisa jangu tumalirize omulimu Gariisa kumbe Esuwa yakutte Kisaache nebaako gyemusibira kakati Esuwa eyita Gariisa bamalirize omulimu bagenda kumala mulimu kika kiguno mwana mola Kisaache bamusibye dda batadde wali n'omusambwa bagusibye guli ku mabbali Gariisa bamuyita amalirize omulimu ensuwa ya Namuzinda kwata ekyamba ekyo Gariisa kwata ekyamba ekyo kabeere nga akabonero k'entandikwa yaffe empya osaanyeewo mwannyoko kabeere nga akabonero k'entandikwa yaffe empya okuyingiza mu bugagga ekiso bwana takikola gwoloza Namuzinda osobola omusaddaakira buli kiseera kuba ekyo kyekimubeezaawo kubanga buli kiseera agenda kugamba okutta omuntu buli kiseera yanywa omusaayi ono yabadde akuuma ensuwa eyo guno gwe musambo gukuuma ensuwa amugamba tosaanyaawo mwannyoko kubanga buli lunaku ogenda kuttanga abantu ensuwa yo Gariisa kumbe n'amala ase amugoberera mpola ensuwa neekuba n'amala egenda maaso Namuzinda
ne bali awo bonna. Naye ekyo tekitugaana kugenda maaso na nteekateeka zaffe. Yamugamba wadde olemereddwa okumusala. Ekyo tekigaana nteekateeka zaffe genda maaso obwo obugagga bukuli mu ngalo. Kati musimulule oddeeka. Kaliisa nsanyusa okulaba mu bugagga. Kakati Kaliisa ng'agenda maaso nakusimulula muganda we. Kale bulijjo neesiba mu kibuga kumba bwavu buli eyo. Bugagga buli eno ku kyalo. Kakati ensuwa senga nagifuna dolooza kati Bill Gates senga mubulako eky'okumutukako. Alo ng'asumulula kisaakye. Abaniga baagala nnyo ebintu bya kayiringito. Kubanga omuniga agambye nze seerega ensuwa yiyo. Mwana muwala kisaakye bw'amala omusumula Galiisa okulaba ensanyusa okulaba kumba omusambwa gwayingidde dda kisaakye kati gwe musambwa. Kisaakye kati gwe musambwa. Kisaakye ye namuzinda kati. Tulaba namuzinda kitundu kya 2 MK Video Center. Omugave mu Kibiko Mike the production Mugave Uganda home videos. Bwato bwatambula. Sebo. Gwe sebo. Ennyonta. Nze note numa. Nga wayise ennaku 2. Kaliisa mwanyina kati ye musambwa. Mwanyina ye musambwa. Galiisa mwanyina ye musambwa. Tugenda maaso. Galiisa yatankudde byatamaleeko nabyo. Ebyokunywa byo mbitaddeyo. Kakati Galiisa bw'amala oteekateeka nga gy'agamba namuzinda. Ensuwa eri ya namuzinda. Namuzinda liba jjembe. Era nga namuzinda bali ku miromo mu nsuwa. Ono Kaliisa n'agenda n'abikyankalanya kati ejjembe yalijjayo. Linywa omusaayi gw'abantu buli kiseera. Ligabe ssente naye nga agenda okulaba ebyokunywa bye bamutegekedde nga nfuufu. Kati namuzinda atuula ku kisaakye. Era kati kisaakye ye yeetisse namuzinda. Bagenda omalirisa ng'akomyewo. Omusambwa ogukuuma namuzinda kati tuddamuko emabega kati ninnyo. Gwe Kaliisa alindako. Okola ki ekyo? Kaliisa bino bye byabaddewo kubanga ebyasigadde tuba tetwabirabye. Yagenze okudda engulu. Omanyi kiki wazannyidde? Yamugamba omanyi kiki yazannyiddeko. Nda mama saba kunsonyiwa. Situka yasaamirira. Nze ndi mukuumi. Nze ndi mukuumi, nze ndi musambwa, nze nkuuma namuzinda. Namuzinda musambwa gutta bantu. Okusiga obulimba mu bantu. Gwe musambwa omwoyo ogusiga obulimba mu bantu. Olw'ebyo bye guba gubasuubiza okubawo. Era nga gutta abantu. Gubalimbalimba ne babattira omuntu. Kwegamba nga abantu bwe battira namuzinda. Guba gubalimbye olw'okubatira gubalina ssente. Kati ojja kutta abantu obamalewo. Kikola. Yamugamba tukole tutya okuguzaayo. Kali kyatusobola kukola. Tewakyali. Wabyonoonye. 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 Yakola gusose ne guva mu nsuwa. Okugyako ng'omusambo ogwo gusoose ne guva mu nsuwa eyo. Oluvannyuma ne tuguzaamu. Ne tumala ne tuguzaamu. Bwe guba guvuddemu awo wokka we tugenda okusobola okukwata omusambo ogwo tugusaanyeewo oba tusobola okugukakanya tuddemu tuguze mu nsuwa. Naye bwe gutavaamu tetugenda kumalako. Ono ye mukuumi. Wabula bino byate twe tetubirabye. Kisaakye. Kisaakye. Kati jjukira nti omusambu ogwo gwavudde mu nsuwa ne gulinnya Kisaakye. Era nga kati Kisaakye yalinga ng'omukongozi waagwo. Guli kujoba erya Kisaakye. Tugenda maaso. Bino bye byabaddewo. Kaakati omukuumi n'akwata
bwazaamu Namuzinda mu nsuwa n'abikkako. Omusamba gumaze ne kukwata Namuzinda. Ejjembe liri ery'omwoyo gw'obulimba ery'obutemu. Awo nno ng'akwata ensuwa ng'abikkako akalagala. Kwata ensuwa eno. Kaakati gwe wagijjayo gye yali sikyalina maanyi gagikuuma. Kaakati gikwate ogitwale ewala nnyo ogiziike. Ate olina okakasa nti tewali n'omu akulabye era bwe bakulabira kyava mugamba ebisigadde byonna senga oba omaze ogiziika obulungi ennyo nga tewali akulabye era ng'ogizise bulungi tewali akukenze. Omala okwate ekkubo ogejje mu kafo gye wagijja. Ono mukuumi guno musamba gukuuma guli omuzimu oba gukuuma liri ejjembe eryo ya Namuzinda. Kakati kyayanguwa kubanga Namuzinda yali avuddemu mu nsawo n'abuukira kisaakye era kwabadde atudde. N'akozesa amagezi g'omusambwa guno gubadde gukuuma ejjembe eryo erya Namuzinda. Kubanga yamugamba nti bw'aba avudde mu nsawo oba mu nsuwa tusobola okugenda maaso n'okuleka nga tumutuusako ekyobulabe ne tumala ne tumuzza mu nsuwa era bwe guva ku mwana muwala kisaakye ne baguzza mu nsuwa. Tudda ku ddiira. Kinene Isaac tugenda maaso. Lindako n'ekirala luno olukoba olupima ettaka ndwerabiddeyo. Kakati ddiira nga bw'omanyi buli kiseera aba ddiira. Owa ddiira asobola n'okwediiringako ye mwennyini tasigaza kakofiira oba nga koze oyagala. Era oba oyagala eryo eriri smartphone lyatadde ku kutu nalyo lyennyini alikuguza kubanga batalina kyatunda essaawa zino. Kati yali azze mu kyalo oba mu ttaka lyagenda okupima waliwo abaguzi abaali bagenda okugula. Wano etwatandikidde firimu oba etwatandikira ekitundu ekisooka nga Galiisa yafunye dde ebizibu bye bimumala. Akwata Namuzinda agenda amuziike amaladdeyo mu kayumba kali sika ssente kubanga eriyo ssente gy'otasobola kujja kumanga eyo temangika boyi teriika ne woba ofa otya. Toddangamu kumbalira budde n'abantu batalina ssente osegeera. Kati Diiru zibawunsinga nga amaze okutuuka ku lokeesoni. Bw'atuuka ku lokeesoni abaguzi si baakujja. Abantu abaavu asi tudda kukuwana ku simu yange. Toddamu nakuba ku simu yange mwana. Natuuse dda ku lokeesoni nina lukoba tumale okupima ettaka tokatongamba mbw ate obuguzi tebugenda kujja. Ebyo bya kiyaye mwana toddamu nakumanyina na bidiiru byo bya kifala. Ddiira kati Diiru emusaze abaguzi beekubye. Diiru bw'esala ddiira azini Diiru ng'emaze okusala ddiira abalina okudda gy'ava ku beesi amale n'okugwamu wano ku mazzi amale n'okugwamu ku lizi wano. Kati Diiru adda eka asooka ggwamuko ku lizi zijja zireeta omugagga naggaggafuge laba mugagga mwana laba omuyaye sente yazireese miliyoni 2 ezigenda okugula ettaka. Laba omuyaye sebo ayagala sooka zibikkira eno mwana. Esente laba omuyaye bwaleeta miliyoni 2 n'abibikka eyo mwana. Laba omuyaye kankulabe. Kakati wama yangamba luli agenda mu meeting kumbe sente bazireese agenda zibikkire mwana. Kati sira lwaki nkuguza n'ettaka kangende malozi. Kakati Galiisa atwala ensuwa atwala Namuzinda. Kumbe Ddiira alaba Galiisa atwala miliyoni 2 asooka abiziike bamale okutula Ddiiru ey'ettaka aziziikule yalyoka azireete. Ddiira n'obwa Ddiira bwe wallahi si mwetegefu kulaba Galiisa ono ng'aziike miliyoni 2 atajja agula ettaka bamuweke miliyoni 2 kiri kijja kukola. Firimu kino laba kina Uganda nkugambye omugave mu kibinze kwatidde production mugave Uganda. Olaba Diiru we sidda mu kutunda takeze miliyoni 2 ngenda tandika kirala ate nayagala nadde okuvuga ku kuluga mwana
alina ovuga ku kuluga bwe sivuga kuluga kale naavuga kawundo manyi baddiira bavuga nnyo zihali ya kawundo njagulayo kiwundo ya bulaaka ayagala gulayo kiwundo ya bulaaka yeddiira efirimu yiino mwana omuyaye ekituufu yafuna esente mwana naye kati abayaye alaba abagaga kati wano tewali banka mwana gye yeesiga kati sente wuyo azadde mu nsuwa agenda zooka azikweke tumale okutula ddiiru kati we tunaakutula ddiiru atulimba embwaddayo mu banka aleete sente kumba agenda eno wansi aziziikuleyo kakati wanagaliza nze sibangako musiru kuleeta miliyoni 2 nkuwa ettaka mumpeeko miliyoni 2 MK Video Center Majestic Plaza namuzinda Party 2 Kalisa kumbe Kalisa n'obwa Kalisa bwe n'obuniga bwamuweddeko dda kati yeetaasa weetaasa namuzinda ono yawandiikibwa Inuso Igwe era n'atendeka Ndiwalana Ronald yakulembedde abazannyi efirimu eno bagiyita namuzinda kitundu kyakubiri tuli ku kina Uganda era nga kyekigenda maaso yafuba okulaba ng'akozesa obwegendereza bwana Garissa nga tewali amulaba kwe kugenda okigambire nnyo we okiziikire okitegeera yatambulira nno ddala sebo okugaggawala bulijjo bagamba si kukola nga ntunze ettaka myaka 7 nga ndiddiira laba wenfune miliyoni 2 ne bonasima entaana ne bonasima futi 10 atawo tekinetagisa wadde enkumbi engeri gyendi ngenda gaggawala ne bosima futi 13 ngenda kulaga nga ngenda zitakuzangalo saa busiru kirabika mwagenda na muluminati gwe sebo kalisobere ne miliyoni 2 uyo ogenda na nabekyayi wekigenda ziike miliyoni 2 nabekyayi wekiziike miliyoni 2 sebo ne bagamba mbu obugaggawala si kusonda kituufu kati labandi olaba bwe neewunyako nga mpunya miliyoni 2 omyaye takkiriza kaneesoneko nabo banga yinze nanyini miliyoni 2 kuba kakati era just step emu egenda okubiziikulayo mwana kakati mbu abawe mpunye miliyoni 2 simanyi mwana kati oba bagulawo batya akawunti mu banka kubanga etizogenda kusooka ziteekako na mu banka alo omuniga aziika bizibu bye kati diira yo alabawo obugaggaawo olaba ebibiri bwe bitandise okunsemberera ebibiri binsemberedde mwana alabira ddala laba omuyaaye amaze aziike maali kati kamala ofuuka biliyoni ya mwana simanyi nebayimirira nga babala miliyoni 10 bangenda yimirira wenti oba kati nja kusooka neewonzike kale ate oba nange sekkiriza nti ngenda funa sente nange sekkiriza nti kati mpulira nga ndi mugaga miliyoni 2 tezijja na mu wallet kali omuniga nga yingirawo simanyi agenze naye ng'oyagala okumanya nti abantu bazibu Kalisa mala weekomyewo eno nga sinafuna miliyoni zange 2 n'omulambo gw'oyinza ogulabako leero kubanga Kalisa nyinza kutta nga nkugjamu kimu nsookera nakku lubuto nenjijamu buli kimu ekiri mu lubuto Kalisa ng'ondaba ani gw'osiba mu buyaavu mwana ate seba abayaye tugaggawala mu byakiyaye mwana laba wenfuna miliyoni 2 just lutakula nenfune miliyoni 2 mwana alo najayo miliyoni ze 2 mwana mpulira n'akawobo ka banka y'omutaka nga kawunya omunika alaba obugagabuze
bade basibyeko bulungi nnyo oluyina kati omuniga agenda okubikula naye ne mbwetegeera Kaliso limu ku magezi Kaliso oyinza otya okubika ekisuwa ekikalulaba namufa emuyaye ne babulyawo dira babulide dira wenjogerera ladies and gentlemen Namuzinda dira amuliriddewo kajjukira olwo bwe yavaayo yajja wanaanaabeko engera Namuzinda mu bbanga gwe yakaziika omuniga yaleeta ebizibu kati ono yalinga awulidde Kaliisa ani ampita Kaliisa alo Kaliisa agenda otunula mu bbanga alo nga Namuzinda namumira tusisinkane mu kitundu ekyokusatu Namuzinda aliddewo Kaliisa awo we tusisinkanira mu kitundu ekyokusatu mbadde mu kibinze mbadde nkutuusaako Namuzinda kitundu kibadde kyakubiri videos Uganda katukomo n'ekitundu ekyokusatu era agenda kwemuka video center ku Majestic Plaza we waguze eno wojja Namuzinda ekitundu ekyokusatu mbaagala nnyo akuuma atatakuumira mpeera